Nze bwe nali ndowooza nga nkyali fala nti munnamawulire talina kuba na ludda. Come on. Kati nze wamawulire muganda yange mmanyi ssente zizze wano mu biseera by'okulwanyisa COVID nzimanyi. Nazikola ku radio, asajja ne bampita ne bankwata ne bakola kino bantwala ku CID na kati emisango gikyaliyo ku bya coronavirus. Mmanyi abantu be bafeze ne babagamba nti nno balwadde ba corona nga talinamu yadde nakamu ne bagabatera ku muwendo gwe tulina mu Uganda tulina abalwadde bwe bati. Okitegere. Izo nanzi lina kati ngenda ziraba ngambe nti nsirike. Manyi ssente ze babbye, manyi abantu abagolomodde amamotoka amayitirivu. Manyi ne batugamba president n'agamba teri mu Uganda ina kuddamu kuyingira bakufuluma. President nga kamalo kwogera manyi abantu abava ebweru abava mu America abava e Bungereza ne bajja ku airport ne bayingira Uganda. Mulimu programs ezenjawulo ze wajja okola. Programs zino ngolusi zituteeka ku bonkenke. Ng'onoonyereza ebintu bingi nnyo n'otoka abantu. Programs zino tezakuleetera bizibu. Ebizibu bingi na kati nkyabirina. Singa no wazze jjo eriiso ino wadde ogenda kusanga limyuse. Ya nga nina red eye. Ya singa twerabye jjo omuntu gwadde gunnuma nnyo. Nti ntera okufuna bakiyita batya ntera okufuna obuzibu obuva ku butwa obwampeebwa mu gw'omukago omwaka oguwedde. Olubuto olutera ne lunnuma nnyo oluusi nnema n'okuva ewaka abaddayo nga nnasuze bulungi nennema okuva ewaka olubuto nga lunnuma omutwe nga gunnuma amaaso naddala lino erya left ne limyuka. Effects z'ebyo bye nayitamu mmanyi nabifuna lwakuba programs enkola. Bamafia gye bali bangi ate kati bankola bye bankola okumpa obutwa biki byonna ebyo bakuba amasimu bakola nze ne malambeerako naawe okumala ebiro bibiri emisanda kale n'ekiro osobola okutegeera kyempita mu wallahi togenda kunsanko mu corruption scandal n'emu nti nalidde ettoko nga bwe tuliyita amawulire. Nenga amawulire ago ge musinga okukolera ddala entebe ze mutuulamu ku radio ko ne TV nga batugamba ewasinga okubeera ekyoja mu miro. Kati ekyoja mu miro bawe kakkanyiza okutuuka ku level eyo. Nze singa ndi mu bantu era osobola batuna n'otunulira abaana b'amawulire abalya ssente bato banga abo omubuuza zimutuusizaawa abalowooza abamawulire abagenda okusigala ku radio ne ku TV ne mu mpapula nga mukola ebintu sambala social media babloga ne YouTube channel zigenda kubalyawo ekyo nkibabuulirira wano mu alaali. Nujja obizige manya gange kwebaza okubira ngo olaba program ya fano ku Carlton Music kugamba subscribinga sharinga ate oberenga o commentinga mu mbere nnungi ennyo ayokulaba nga tugusa ensonga ku mbeera yonna gye tubeera tutaddeko omukono. Olunaku olwaleero ngenda kubanga negattibwako Haji Kazibwe Bashir Mbazira era nga ye mukulembeze ow'abamawulire mu kibiina ekitugatta ekyawujja ate era nga musajja yegwaniza ekifo mu parliament y'eggwanga Uganda ngagenda kubanga obwereza bwa businzira Kawempe South. Yes sir. Aho wennyini we tuli era nga emboozi yaffe egenda kubanga etambulira ku bintu kimu bibiri bisatu okuli obukulembeze bwo. Tujja kutunulira ngo omusajja Haji otubuulire ne haki ziri mmeka. Wow. Then ku mbeera y'emu tujja kutunulira ku lugendo olw'amawulire tugattireko n'olugendo olupya olwa active politics. Ndoza mulamu gaffe ugenda okubanga gutambulira mu mbeera wetu. Haji tolera ku bantu salamu era obalamuseeka batulaba akaseera kano. Atulaba ku Carlton Music nsanyuse okubeera wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bane mwe bale kubanga mugoberera mukutu gwaffe guno. Kati nonze nange nzo omu kubagobereza ab'olulango. Mbeera nga yeeyo nga ndaba waaka nga bwe mutambuza and like I always say this is the new normal ensi bweti wegenda okubanga etambula era bannaffe mwe bali kulabika nti mutuwagidde nnyo bannayuganda bali wano n'abali emitala mayanja jjukiza munno ka sharing channel yaffe neeberenge egenda maaso n'okuba nti neekula bwe twatuuka tulina kulabika nga twewagira naddala abantu aba generation efaanagana ne innovations nezijja because kino kiyamba wano okuwa abantu information n'okuwa abantu emirimu kati nze naawe tuli bakozi ku Carlton Music akasente kasobola okujja n'ekisinga obukulu tubuulira abantu amawulire gatandifunye ku radio gatandifunye ku TV wa ku lupapula addayo ne yejjukanya nga alabye channel yaffe no so bannaffe abaliko mujjukize bannaffe abalala basubscribing ensonga eberenga etambula. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira Basiri zo. Haji nga tukyali ku nsonga y'omukutu guno nga Carlton ate nga gw'okulembera ab'amawulire njagala otubuulire bw'oba olaba waaka waffe eyo obukugu buyimiridde butya professionalism. Kikulu nnyo okusookera ddala mwebala baayiya okutandikawo platform eno kikulu nnyo nnyini ddala muba nno naffe mutuweewuddeko ng'abali mu gye bayita ministry media abali ku TV abali ku radio n'empapula z'amawulire nti ekintu mukitadde ku level endala. The beauty with this nti abantu
abantu bewaayo na sacrifice nga natambuza ebigere nalinya boda n'agenda okunoonya abantu nga bwe tuzze wano olwaliro okunsinkana n'ekirala nti gatekeeping process yandibadde yitibwamu oba oliawo gamba nti ate kati editor takkiriza kino omukutu guno bwe gubanga gulina abakugu abali emabega waagwo decision making ebeera nnyangu n'ekirala free speech demokrasia waliwo abantu bokyaza nga ideally ku TV tebasobola kubakyaza sirwa kuba nti babwemula sirwa kuba nti baagala kusula government naye nga balina bias bananye emikutu nga balina bias ku bantu abo naye bwe tuteekawo omukutu gwaffe guno buli muntu ajja kufuna information nga bwetambula exactly ya buli omu. Okay, Haji wenadde nkwanjwa nerabiddeyo nti oli mu struggle. Wow. Yes. People power is all about struggle na kwambala ngule. Yes. Na yate wetutukidde lero waliwo abayambala dengule simanyi oli omu kwabo. Nyambala engule kuba ndi mulamu. Naye tufennanga bannayuganda tulina olutalo tulimo olutali lwa mmundu olutalo lw'ebirowoozo ekusookera ddala birowoozo bya bannayuganda okulabika nti no bikyuka okwegattamu mu kuleeta enkyukakyuka gye twagalanga bannayuganda. Ndi mu struggle era mmanyi olunaku lujja kuca twambale engule bogambye abayinza okuba nno bayambala engule ndowooza bayambala bikoola bya ffene. Abasajja bajja tebalina motoka mu struggle baguza amamotoka ag'ebbeeyi. Naye aho yabate yayambadde eddengule. Oyo kubanga tulaba eno Bobi Wine aluzinze oba olusi ku motoka ze music alitakyajja ku stage naye waliwo ababuukidde mu struggle ne bajja bayambala engule bo ne bajyambalirawo bafuna bufunyi. Bwe tufuluma ffenna muganda wange tukwate ekkubo ne tuva wano ewaka buli omu ng'agamba agenda mu kibuga. Waliwo agenda mu kibuga okulaba ebizimbe, waliwo agenda mu kibuga okunoonya omulimo, waliwo agenda okukola, waliwo atalina nakyagenda kukola. Naye ffenna tutula mu taxi nga tugamba tugenda mu kibuga. Exactly. Kaakati bannaffe abafuna ennyo emmotoka kuba beerippye ku people power ne babawita ne babawa akasente kye kibadde ekigendererwa kyabwe. Bannaffe abayimiriddewo ne babeerawo ku lw'abantu ne bagamba oba kiki ngenda kubeerawo ku lw'abantu ngaffe kiyinza obutajja mangu era kiyinza obutajja kati naye tumanyi kigenda kujja because struggle y'okukyusa obukulembeze okuva mu mikono gy'omuntu akulembedde ebbanga eddene. You put in a lot of patience, a lot of resources, a lot of resilience, but above all efforts zirina kubanga zigattiddwa ez'abantu ab'enjawulo. So abafunye kye bafunye kyekyali ekigendererwa kyabwe, but believe me you enkya bagenda kuba tebabirina. Nyina n'omuntu omu w'amaanyi naye yajja n'agamba wa people power abantu bajja mumutegeera sitala kwogera linnya lye. Najja n'agamba nze ndi wa people power n'agamba ngenda nakwesimbawo ne bamuyita ne bamuwa ssente bamuwa nga w'amaanyi nnyo omu ku b'amaanyi naffe about inspiring nga tukyali baana bato ng'ayogera ne bakuba n'ebidongo oyinza omuyita omuyimbi kati nga naffe twamwenyumirizanga mu nnyo. Omuntu oyo n'agenda n'alya mu nsi yo olukwe kye yavumiriranga ne bamuwa emmotoka bwe baagimuwa tebamuwa na kaadi yaayo. Owulira ekyo kimu bamuwa obukadde 600 abamuwa ssente bamuweereza obukadde 600 abaazireeta gyali ne batuusa obukadde 10 ne bamukuba obukadde 5 bamafia ne bamulyako obukadde 5 ye ne batuusa 10 bwe yakitegeera enkeera Katonda anywa obutwa kuba yaluzinga mu bantu bamukyawa ova ku kyokumukyawa n'akasente ke yali alowooza teyakafuna. So tulina bannayuganda tulina kusigala nga tuli ku mulamwa n'ekirala nti mu mbeera nga zino ssente zijja kuyisinganya emikono okutiisibwa kujja kujja eri abantu bangi, but again n'abantu betusomako Nabbi Muhammad okusasira n'emirembe bibeere ku ye Jesus Christ baalemerako kuba baali balina mission ennene olwaleero tubenyumirizamu tuboogerako so nga abantu abaalya mu nsi olukwe olwaleero kyenyinyalwa era tukyabalina muffe tuli nabo but bibaamu. Okay, Haji gati tuneyongera nnyo mu mboozi ya people power tugenda gireeta mu maaso awo. Njagala emboozi yaffe briefly tugitandikire ku Haji gwe ng'omuntu Kazibwe Bashir Mbaziira. Briefly omuntu waba ayagala okukumanya ayinza kukunyonyera nga muntu ki? Ndi muvubuka omukozi akozesa eddoboozi lyange okubuulira abantu nga nsinzira ku mikutu gy'amawulire n'okulwanirira omuntu wa bulijjo kuba mmanyi okubeera omuntu wa bulijjo kyekitegeeza. Nazaalibwa eyo Masaka mu Buddu, bazadde bange tebaafuna mukisa gubeera bonna, taata ne maama nti ali wali ne maama bali wano nkeera ne mbalaba. Nakula ne jjajjange Janati Namuli, Allah akyamukuumye ali eyo Ndagwe mu district y'e Lwengo. Alina n'emyaka nga 8 n'okusoba omu ku bakadde abawagira Kyagulanyi nga n'erinnya Bobi Wine tasobola kulyogera. Jjajjange ayagala Kyagulanyi. Naye tugamba bakadde baagala nnyo Yellow Man. Munnange bwe byali emabega bwe byali naye kati kirala byakyuka. Batugamba people power y'abavubuka.
kubanga abavubuka be bakikulembedde kale niwe tuga nti abavubuka be basinga obungi the numbers ate fa abavubuka tetulina mirimo tuddayo waka ne tugamba bajjajja nti sirina mirimo n'abagirina ababoda boda tebakyakola tuddayo nga yala zitukubye ne bategeera embeera gye tulimu n'ebitunyiga so jjajjange oyo jana tinamulinga asiika kabalagala yono musiika paani gwoyogerako so jjajjange nga asiika paani nange paani mu kumusiika mutegeerera ddala bulungi era mwe najjanga fees ezimpeerera paka mu kibiina ekyomusanvu bwe nava mu kibiina ekyomusanvu nasomera mu kyalo nzijukira bangulirako engatto nga ndi mu P6 naye nga baziterese nti nyino zambala ku speech day ya P7 ngendo tuko zambala nga tezikyantuuka yes wagattawo kyawo mu mbeera twatambuzanga bigero genda ku ssomero engatto kojja wange bamuyita Mamadi Katerega n'agireeta mu P6 n'agamba engatto zino ojja zisomera mu P7 kati nange P7 bwe nagiyingiramu nga nyino zitereka ku lunaku luli ku speech day ngende mbakube nezaaliza amasanda olabika tuwazambala nako gwe so nga za amasanda bw'ojambala ku musana nga gwayase ng'ejja kukuba bula ekigere so tugenda tuwa ku speech day nkubye bulungi ka uniform kange kakubya akakindo kakubanga obukinde mabega ne tuteekayo simanya gundi za nabbubi kindo ku mpale ng'ogamba kasala enkoko ngenda okera ku macho okujambala nga esobola okuyingira neera ng'omugezi bwaba nagirinye mabega eno nze nesigala netugenda kasita kiyingidde skulu kwaya netuyimba nayimbanga ku ssomero ennyimba then P7 bwe maliriza nze omu ku baana abayita obulungi mu ggombolola y'Endagwe naye okuyita kwange obulungi actually nze nasinga mu ggombolola y'Endagwe nafuna obubonero 18 kusomero kyawo Ndagwe primary school era liri mu ggombolola y'Endagwe ninze nasinga nafuna 18 points second grade kati osobola okutegeera kyekitegeeza mu kyalo eyo naye nobanga goli wakabi bwana e Kampala abaana balaga bubonero bwonna ne babakuba ne mawulire naye nze nafuna 18 onda nansasira nenzijja e Kampala nensomerako ku Hawa secondary school e Naluvule nensomerako ku Kawempe Muslim wali ekyadonde waffe Kawempe nensomera ku ssomero bayita Kazo Hill College nensomera ku Mende Kalema buli ssomero nalisomerangamu omwaka gumu sente mbeera yansi babanjamu ka fees k'omwaka ng'osala no kati kugenda ku Hawa anko wange yali andabirira ze yali asobola kati bwe nsoma bulungi ku Hawa n'agamba omwana ono asomye bulungi kamutwale Kawempe Muslim akubye bulungi ebitabo nengenda Kawempe Muslim senior 2 wali ekyaddondo ngenda okutuukayo taamu eyokubiri ne bigaana mukaawo taamu eyokusatu alla n'asaasira sente n'azifuna olwamala senior 2 n'agamba sikuzzayo sente ziweddewo zikendedde ne bantwala Kazo Hill College wano era ng'ebwayise Kawempe Muslim ebiseera ebyo bya kamiliyoni kamiliyoni ate badda nnyo badda nnyo badda nnyo wa kamiliyoni so naffe twabawuliranga bulizi nti kamiliyoni yasomera wano yayimba school anthem eya Kawempe so nengenda Kazo Hill College nensomerayo senior 3 era liri Kawempe awo mbwayise nensomerawo kati atawo nenvaawo kuba eyali andabirira jukira bazadde bange baafa eyali andabirira yali abeera Kawempe Mbogo kati ate nga asengusa avuddeyo Kawempe Mbogo ate afunye abeera Kisaasi kati nga sisobola kutambula nga kuva Kisaasi kugenda Kazo Hill College eri ebwayise waggulu kati senior 4 ngenda ningisomera mu Kisulo kusomero nga bayita Mende Kalema secondary school liri mu Busiro so emyaka gyange ena nasomeranga mu buli ssomero limu olw'embeera zenkunyonyodde okubulwa sente akuyambako avuddewo bwe bityo so Allah n'asaasira senior 5 ne 6 ningisomera ku ssomero lya Kibibi secondary school Butambala nenkola combination hey literature history economics Islam ne literature nga nkola Olungereza now senior 6 bwegwa mu vacation Allah n'asaasira nenfuna omulimu ku Voice of Africa Radio natuuka mu vacation ku senior 6 saawo nyina obubonero bwenjagala omanya bwe wafuna mu history lwaki oyagadde history bana yogera ebyafaayo nembuuza Kazibwe ebyafaayo bino bimutwalira ki akola ki lwaki ayagala nnyo history n'okumanya ne gy'atali yonna yonna okwetoola ensi yonna kya butonde kya bubumbu omuntu okubanga tuyayanira okumanya because n'omwana bwe bamuzaala kyasookerako kwagala kumanya nakulaga nti nno waali akaaba n'akola presence ye nti nno wendi era omwana bw'atakaaba bamukubako bane bamusuna okulaga so aba ayagala kumanya nakumanyisa abantu nti wendi kati nange njagala nnyo okumanya ebigenda mu maaso wano ne walala so kati ndayansaasira bwe nakola essomero lya history era ge amasomo subjects ze nasinga okukola obulungi history
Islam ne literature ikoni yampisa si bulungi olukoni terwantambulira bulungi nawe lwabutogera so nenfuna history namufunamu akati ne Islam naye nenfunamu akati literature naye nenfunamu bubiri abula singa history wali wasukka akati wali isena wewawo so bwe twatambula ku HSC then ne kusomero nasomanga amawulire nga ndi musomi wa mawulire ku assembly ku school assembly every Monday nga nsoma mawulire mu luzungu nga bampita Kibibizi Bale Francis nga nsoma nga mugenzi Bale Francis ulisoma mu luzungu mu Luganda ulifanya mu luzungu era twasoma kuba nali nkola literature nga batutwala nti tuli bakabi kati nga class ye bawonga bolaba abana ku university abakola llo babera bamanyi bakabi ku university oli omwana okuba nti akola llo batwala nti wakabi kati ne mu secondary school omwana okulaba mu art section abakola arts omwana akola literature babera bamanyi wakabi mugezi nenno nze sali nnyo mugezi mu class ate era nze obugezi sibubalira ku ebyo ti omwana afunye point bweziti nze obugezi mbulalira ku bintu kyasobola okukola neneeyisayi nembeera jasanga omuntu nga ewa yafuna third grade oba grade ki nenga mulungi mu bintu by'enseeno mwatu n'abaana abatusinga ku secondary osobola obbanoonya mu ba influencers nga tobalaba naye ate abaana bwe twabeeranga nabo eri mu mbeera nga ebintu si byangu they are influencing be bali exactly so kyenayiga nti grade zo si kyekikulu grade ze tusoma obusomi wabula grade mu bulamu bwo n'empisa yo n'ekirooto kyo it's very important yes okay awo tutandikira olugendo lw'amawulire mu vacation ya senior 6 tewali wombera yakweyongera yosoma yonna no vacation ya senior 6 natandika okukola ku radio nga n'ebigezo tebinadda Voice of Africa then ataawo mwaka gwennyini ogwo nga maze ndi mu vacation bweggwa ebigezo bubikomawo nengenda ku Islamic University in Uganda Kampala campus awe Kibuli yes so nasomera for 3 years nenvayo nga nyina bachelors mu journalism and mass communication so went when soma then later on nga already ndi mukola ku radio nenfuna ne masters mu investigative journalism ne online nga nsoma online journalism nga nsoma via online nga bola batugambye osobola okusoma nga oli wakola lockdown so nange nasoma era bagita Angelic International University eri mu ggwanga erya Ttake natuukayo nno nga ate namala n'okusoma natuuka Ttake nga namala dde okusomerayo because nagenda Ttake 2015 naye nga ate namaze okusoma 2013 mbadde nsoma online so nenfuna masters mu investigative journalism yes wewe tukusangira ngo oli kubasezi be bukunjo balemeddeko muzeyiva wano nti muzeyi nsaba kubuza yes ngolemerako yagala kufuna waka yes mukolero lya waka yes mundambise ngibya zo what are you anyways agatutulira olugendo lw'amawulire ogambye Voice of Africa nga byakwanguyira nnyo abantu nga babona okutuuka okufuna platform y'amawulire watandika okukolera emirimu kimu ku byenzudde lwaki bannaffe abamu balabikanga ebibanguyidde abalala ne birabikanga ebibakaluubiridde nze nno ntambulira ku nsonga 3 kusaba Katonda akola ebintu bingi muganda wange Katonda w'amaanyi nnyo simanyi bwe nyiza kikomya kyogera Katonda akola ebintu ebyakabi nze alina Katonda byankolera nemva nga sikyewuunya bintuuseeko Katonda byankoledde wabula nga nyongera kumutendereza Katonda because toyina bwojja kugamba muntu nti gwe omwana wa vacation ya senior 6 ogenda ku radio ne bakuwa omulimu wallahi nga toyina n'omugwa omanyiyo toyina n'omu akumanyi ndi mutono ne luli nali mufu nnyo oli yagamba nga ne bonsola ku luguudo kaloli tezindya yes nali mufu but nenga Katonda alina kyakuwadde ate ekyobulamu kyova nze saagala kujajinga muntu nga bwe mulaba no sijja kusanga mwana nga akulukuta eminyira ng'empale tayambadde oba alina ebiraka amakugunyu gali bweru mujajinge ngamba oyo asaana kuba kasasiro never because I know where I came from fe twali bubi muganda bange obubi ddala nga n'abantu ku kyalo abatalina ttadooba mu nju ttadooba yettaala gye bateekamu parafini nga bagikola mu bukebe nga n'abatalina ttadooba ku kyalo awo nga nabo ate bwe bajja ewaffe balaba tuli bubi ewa jjajjange because twabeeranga mu nju ne jjajja babiri jjajjanga bbaawe yafadda jjajja omusajja nga nze akazzukulu ne jjajjange bwe tubeera mu nju osobola okuteebereza embeera jjajja n'akeera ku makya n'agenda ng'asaka busasi mmere talina kibanja ng'alima mukazi wattu n'asaka emmere n'aleeta ate n'ansanga nga ngoyiza akawunga ka muwogo tusike paani ne mutwala ne tutunda ne budiba
obulamu nga buzibu taata wange yali makanika embere yaba makanika ate Masaka mu Nnyendo kati nga byakuyiya buyiya lolezi tambula ne spare wazo exactly so kati nze manyi Katonda kyakola obwangu bwe tusobola okufuna mu bulamu nga twekutte Katonda ekyokubiri obwangu bwe tusobola okufuna mu bulamu nga twezudde muganda wange naawe ali ku Cavuton Music ku mukutu gaffe guno tuteekedde okulabika nga twezuula ate ne tukola ebyo bye twezuddemu kuba nze nazuula nga mwana yenna yenno osobola okubanga wali olowooza oyagala kubeera musawo osobola okubanga wali ogamba oyagala kubeera pilot osobola okugamba oyagala kubeera musirikale wa police nze olunaku lwe nayongera okutegeera ensi nagamba njagala kukola ku radio sagamba ko TV yes sagamba ko TV kuba TV tezali nenga njagala kukola ku radio I worked hard at that senior feeling and Kazo Hill College wane wafe Kawempe bwayise ninga nsoma mawulire ku assembly nganze birala tebindi zino chemistry simanya biology mathematics sagala njagala wano kye kyankozesa olulimi literature n'ebyafaayo nezuula but then when nezuula I worked hard at that nentandika okunoonya emirimu ku radio mpandiika handwriting yange embi nnyo era nga nawandiise ogamba ono Dr. Kazibwe yawandiise abasawo tebaba na mpandiika nungi but nakola application sirina baluwa ya senior 6 nenkola application ku buli radio yaliwo ebiseera ebyo paka Katonda lyansaasira nengenda ku Voice of Africa wallahi nga sina gwe mmanyiyo n'omu okujjako kubawulira obuwulizi ng'era teri n'omu ammanyi nengenda nimbagamba nzize njagala mulimu ne bambuuza mulimo ki kyagala kutunda wano fruit wali abaali batunda fruit nibagamba njagala kukola ku radio ne baseka it's a long story but finally Katonda n'aleeta omukisa nenkikola ne bampa ne banga genda bakugezese gwe bagezesa experience yalina ya kusomera baana ku ssomero mawulire nga bamugezesa against ba presenters abasoma ne journalism abalina byonna Allah nasaasira ne mpita test yeyo era naita testing ya luzungu nganze cement no ndikola mawulire ag'oluzungu brother ag'oluganda kati era mu bulamu bwe tugenda twezuula tulina ebintu tukkirizenga ebintu ebimu bwe bato kisobola okivaako nze nali manyi nja kusoma mawulire ga luzungu era nga kyenjagala nkoze literature ne olugendo lwagenda lutambula ngenda okulabanga I will not compete wano oluzungu lwange si lulungi ebyaddala okutuuka ku lwabali abasoma yes ne accent yange ze bentandika okwogera oluzungu tojja ku neesimisoge bannaye kazi bayogera bulungi oluzungu why my background nafu background yange nafu twasomera mu byalo nga n'omusomesa okwogera oluzungu naye talumanyi batusomesa mu butabu buno bwa English course ne muvayo musomesome nenga byonna byakwetyamu kugatta bugasi yes kati background yange kuba mwana abaana bwe babakula tulaba abaana kanange nyina abaana bange gye basomera bayigiriza enjatula ebigambo engere gye babyatula mu fete twabifunako that means foundation ya njawulo kati nze okungamba nti nkole amawulire ag'oluzungu I would not compete ng'abalala era ekyo nakikiriza nti sijja kweteeka mu luzungu nja kwerabisa nengenda nenkyuka yadde kusomera nasomanga ga luzungu nenzira mu g'oluganda and alhamdulillah I'm doing quite well yes what was otambuza ekintu kyo from Voice of Africa tukulaba ku Bukedde Farmer Embutikizi ndowooza wo wakoma wakati waliwo nagenda ku radio Subi nengendako ne ku radio Palo ku Subi nagenda nga rather news editor kulira abamawulire musunsuzi then nenvayo Subi nga bagigaddawo kwekalakasa kwekayunga kati babagala Subi bagamba Kazibwe nze nagaza radio eyo yes because nakolanga program abantu ze bawulirizanga ennyo ate nga zibawa ebintu ebyenjawulo because nze we najja mawulire negombanga nnyo mugenzi mulindwa muwonge n'omukulu Peter Sematimbe engeri gye bakolangamu ekintu kyabwe then ne mawulire gana amalala omukulu ate n'abeera musomesa bankwa ayuse mu Ibrahim Nganda ngaba namawulire nabegomba kati nga njagala okuleetawo ekyenjawulo mu kisaawe nga nkola okunoonyereza nendeeta ebyawa n'ebyawa kati kwekalakasa kwekayunga 2029 kubaawo nga nkola program and abakulu mu government baberanga bagamba nti sagala government mbakolokota n'ebirala bingi nezi moto kigendera kyange tekyali kya kolokota government nga kyakuwa abantu mawulire and it rubbed them the wrong way radio y'abasajja ne bagiggala kati teberezaamu kati tola Kazibwe bakakati ne Kazibwe w'emyaka nga 10 emabega kuba nti baggaddewo radio lwakubaggwe omuntu ayinza n'okukuba kikompala kya nuclear alaba ng'oli mubi nnyo company bagiggale because of an individual that was suicide naye ne bagamba Kazibwe bamuweze obutaddamu kola ku radio naye nabiwulira buwulizi mu bantu radio ne bagiggala nenkolako mu popular eddoboozi olwa Buganda then later on ne
nengenda ku radio PAL ngetandika nentandika nga programs manager ne tukunganya abakozi bakama bange mba mwitabu kali mu kalisa yali ko mukama wange ku voice kyova ati tuvanga wantu nga tuyombye ono mwami bwe yava naye ku voice nakwataganira banene bakola radio endale y'abasiramu PAL yajjukira mutabani we yakola yokko nava wati nagenda kusubi ngalowooza kunze nangamba Bashir jangu tunonya abakozi nonya abanno tutandike radio eno nenonya abakozi bonna abasooka awonge experience ejidde dala exactly nenonya abakozi abasooka abamu bakyaliyo baganda bange abalala bavaayo nditandika radio PAL FM nicho nacho wulire ekkola ly'omuntu wa bulijjo it is my initiative zenda gi yabagamba tugiyite ki ekkola ly'omuntu wa bulijjo bingi bye twakolera bye nenyumirizaamu alhamdulillah PAL FM ekola bulungi nantuuka ne ngamba kanveeyo ne ngenda mu kuwumula nga ngambi saagala kuddamu kukola ku radio nga mpulira awo waliwo wansonga ki cause show yali waggulu nnyo abantu bagiwuliriza n'ogamba nti kanjiveeko nsooka empumule bwotyo kati nno never outlive your usefulness era kino nkigamba nnyo abantu mu bintu bino bitulimu ebya public service tokkirizanga okuggwamu kasupu waliwo gye bayita midas touch tokkirizanga ate kusooka kukenenuka abantu nobagira ng'ofuuse ng'oweddemu nze saagala kuggwamu lwakira rebrand naye okuggwamu waakanga akendedde batandika okuteeka ku minzaani n'ebitapimika talina waaka kati nze ku PAL nakola emyaka 5 nengamba kati emyaka 5 kiki kyenkyanoonya that was a personal decision nengamba nze emyaka 5 gimala era nensiibula bulungi nga tewali angobye tewali kibakama bange ne bagamba kiki it was really hard but I had to do it nenjaga kudekulira mu myaka 3 ne bangamba linda ko ngende mu gwokuna ne ngamba linda ku mugwokuta ne ngamba nedda kangende nensibula abawuliza nze nali manyi nkoze kyange ne nategeera kolo nti nakosa abantu bangi nnyo olwa decision gye nakola okuva ku radio saategeera nti saategeera weight gye nali nyina eri public nakitegeera kolo ebyaddala muganda wange nalabange yali afudde amasimu ge bankubiranga bamperezanga obubaka ku WhatsApp nga ndaba abantu bewandika ku Facebook kati nga ndaba ng'omuntu afudde nga ndaba bibanjogerako nga nkyali mulamu so nenebaza Katonda nti ekyo kyaliwo nti abantu baali bandaba bwe batyo ate nempulira okunyolwa olw'abantu okuba nti nali mbalesse so nekintwalira emyezi nga 7 okuddamu 7-8 okuddamu okulowooza ku kyokuzzaako nga abantu nyina kuddamu kubaweereza radio zaaliwo nnyingi ne bangamba jangu wano then nenkola consideration ngende ku Bukedde kyantwala ku Bukedde nti nga radio etuuka wala because nali Kampala wano nga nkola ku PAL kyekiri kyegambye nti lwakiri rebrandinga nali nsobola okugenda ku radio nnyingi keziwerako era bakama bange bannanyirizo baŋŋamba nene sigenda kati aba New Vision ne Bukedde bwe baŋŋamba nentwala emyezi ng'ebiri kuba baŋŋamba mu mwezi gwa 7 nabeegattako mu gwa 10 nga nkirowoozaako nze nyino enjawukana yange nene nnyo ne gavumenti eno okuva natandika okutegeera mu ngeri ennene nenga gavumenti eno kati Bukedde ba gavumenti kati ate baŋŋambye nensirika nenga naye nedda kati tulina kubazoganyiza waabwe wennyini n'ekirala nti radio etuuka wala etuuka Embalala etuuka e Masaka etuuka Mukono etuuka wa nze nagenda nyina mission era lero gwe gusooka okubuulira abantu nagenda nyina mission ngamba okay kati tulina kuggwera wali wennyini lyeyongereyokko ate nga tubazoganyiza waabwe wennyini so ku Bukedde nengenda era abakulu nabagamba nzize manye government yalina interest mu mukutu guno naye bwe muba mumpa omulimu mundeke nkola ebintu nga bwe nteekeddwa bikola mbebaza ebbanga lyennabaddeyo lyonna sijjukira muntu kunga nti ekyo tokyogerako nesimu wansonga lwaki nyino kyogerako so nentambulya ddala bulungi and paka kaakano ate ero tugenda mu mpeereza endala naye nga twalaba nti olutalo oluusi olina dutwala mu courtyard ya mulabewo yes sometimes vito inagitwala mu lujja lwa mulabewo wennyini n'omukubiraawo wennyini nakiteke waberayo time ey'olulumba exactly nga tutunuulira peak y'obuweereza abo ku radio that is Bukedde FM ng'eddoboozi yo lituuka walawala mu bifo ebyenjawulo mulimu programs ez'enjawulo ze wajja okola programs zino ng'oluusi zituteeka ku bunkenke kuba zalimu investigative issues nyingi nnyo ng'onoonyereza ebintu bingi nnyo n'otuuka abantu programs zino tezakuleetera bizibu ebizibu bingi nakati nkyabirina
singa no wazze ejjo eriiso ino wadde ogenda kusanga limyuse ya nga nina red eye era singa twerabye ejjo omuntu ogwo wadde gunnuma nnyo nti ntera okufuna bakiyita batya ntera okufuna obuzibu obuva ku butwa obwampeebwa mu gw'omukaaga omwaka oguwedde olubuto olutera ne lunnuma nnyo oluusi nnema n'okuva ewaka abaddayo nga nnasuze bulungi nennema okuva ewaka olubuto nga lunnuma omutwe nga gunnuma amaaso naddala lino erya left ne limyuka effects z'ebyo bye nayitamu mmanyi nabifuna lwakuba program zenkola ekyo kyo nkimanyi so bizibu bingi byenfunye naye ate saaga kutunulira kya bizibu nfunye opportunities nnyingi nnyo opportunity esinga obulungi era gye neenyumirizaamu to speak for those people that don't have a voice ekyo nkyebaliza Katonda muganda wange Katonda babanga akuwadde oba nusu 10 ng'okirina n'osanga omuntu ali mbwetaavu ng'osobola omuwako nusu 2 kitwale nti mukisa Katonda gwakuwadde okuba ng'olina gw'osobola okuwa that is my principle era ndowooza kibuna buli wantu kati naye Katonda okuba nti ampadde eddoboozi nga nsobola okuyisaamu eddoboozi ly'abalala abatasobola kwerwanako ekyo nkyebaliza Katonda tulwanira abantu b'omu Lusanja yadde bamala ne babagoba tulwanidde abantu b'omu Butale Katanga singa baali bagisendawo dda na kati ndi mu kkooti Katanga omugagga ng'ali n'abanene mu gavumenti era ndowooza ebizibu byange ebiva ennyawo yes exactly so tukiyita kuyiwawo omubiri olwaliro nze nyina emisango 10 egy'enjawulo naye nga temulimu gwa bubbi temulimu gwa bufere temulimu kulyaza amanya muntu mulimu gyonna 13 before different courts ne file mpitirivu naye nga byonna kiri related ku kulwanirira abantu naye ku gyonna tewali wenjogera nsonga nga si ntuufu so kati nenze nkyenyumirizaamu nti lwakiri abantu kati ngabo mu Katanga weebali ewandege yawo abantu waliwo emitwalo n'emitwalo gy'abantu bazaaliddeawo naye oli yali ayagala kujja asende Katanga oyo yenna ngabo mulaba amuyisende bateekewo zi shopping mall bateekewo petrol station bakole kati abantu bandirazeewa so kule eddoboozi Katonda lye yatuwa ne tulikozesa bakyayinayo ennaku endala okay Haji nga tuddako ku mbeera ya poison obutwa obwajja mu mbeera yo ng'okola emirimu gyo Haji obulamu bwo buyimiridde butya essaawa eno era treatment ya kikaaki gy'ofuna era tuyina essuubi nti obulamu bwo buyinza okutereera buto nga temulimu konna ka chemical wadde akatwa abagamba akugoba tawula kyakusuuza obulamu weebuli naye si weebulamu ebyaddala si weebulamu obwaddala nga luli bwe bwabeeranga I will be honest nange nandyagadde si weebwaddala si weebulamu nga luli but wendi ntambula nenyina bye kyasobola kukola yeah ebisinga biri personal but it really affected me so much nasemba ogenda mu ddwaliro mu December w'omwaka oguwedde kuba nali nagenda baali badde banzijanjabira Nairobi then kati ne bansindika ne bangamba nyina genda mu USA ne ngendayo December last year so mbadde era nyina okuddayo mu gw'omukaaga this year kuba bampa eddagala lya myezi 6 kati nga nyina okuddayo mu mwezi ogw'omukaaga this year naye saagenze kati ne baweereza eddagala naye nga ekisaa kisinga obukulu kulabika nti nno nzirayo ne twogera n'abasawo ne bampeereza eddagala naye nga eddagala era lyako kiguumaaza so much ekikulu nali nyina kuddayo but issues za lockdown and everything nga tosobola kutambula ekigaana kati nagenda wano ne baddamu ne bakebera omusaayi n'okulaba obutwa bukoze effect ki ku bulamu result twagenda ne tukebera wano ku international hospital ne tuziweereza abasawo abajjanjaba eddwaliro liri Michigan bye basangamu kale nti twakola sinsobi naye olw'okuba nti ndo tusaddayo we mbadde nyina okuddirayo kati nsobola okufuna ekizibu that's what I can tell you nsobola okufuna ekizibu kuba so kati beera ki gy'oyinza okuziyiza embeera n'obutatuukawo singa wabaawo any preventive measure tewali kujjako okusaba Katonda tewali embeera eno nawe ogyogerako erimu costs ez'enjawulo kuba buli woofuna medical attention yonna ino ino okulifalinga bweru ebintu bino ebya costs zino bikwasaganya oti kusooka nebaza bannayuganda
ab'omutima omulungi abali wano n'abali ebweru abatubeereddewo abatukwatiddeko ze nali Katonda of course yandisaasidde n'okugenda e Nairobi nali simanyi ti ngenda saabitegeera naye Katonda n'asaasira abantu ne bajja ne batubeererawo omwaka oguwedde ne tufuna charges ezo ne tuddwaliro naye bwe kyatuuka okukyogenda mu America abantu batuweereza sente in brief batuweereza sente nyingi ddala coveringa bills ezo era njagala kubeera honest nti ffe nga family n'abantu bange tetwakwata yadde 10 ne ku mulundi ogwokubiri lwe twaddayo Nairobi naye bwe kyatuuka kyogenda mu America nga sente teziri wate nga tuyinyina okugenda nagenda ne twogera ne jjajjange yali ayina ettaka e Masaka nga ddene ddala ne tuliguza pastor omu wano mu Kampala ayagala kulimirako omuceere biki ne tujjamu akasente akanyamba okugenda so yadde zaali tezimala kuba sente nga nnyingi ezeetaagisa but twatuuka ku ekyo okusobola okutaasa obulamu. Mwina tunda bye muyina mutaasa obulamu. Yes. Haji nga tugatta embeera eno n'embeera eno ey'emisango gy'olina tebikwavuwaza ng'omuntu ebintu bye waali badde ng'okoze mu kaseera kano k'okoleddemu tebikwavuwaza musango? Nze nno ndi mugagga era nakuzibwa nga ndi mugagga ow'empisa n'ow'okulowooza kati obugagga abantu bwe balowoozaako oba obw'essente ojjajjange yankuza ngamba ekyo ebyo biggwaawo era wayinza okubeerawo ebyali bikwatibwako ebyaggwaawo naye lwakiri nze nkyaliwo kyekisinga obukulu. Yes, the moment wemba nga nkyali mulamu birala bijja Katonda bw'aba asaasidde n'ekirala muganda wange kunsituliko akaseera katono kunsituliko akaseera katono tulina kukolera mu bituufu ate ne bwe tugenda tetulina kye tugenda kgenda nakyo okugjako emirimu emirungi gye twakola Katonda jajja tulamulirako ne legacy yaffe abantu gye bajja okulaba naye olwaleero ne bonooleka ebizimbe ne bonooleka ki it will not impact ku bantu. Nze njagala obulamu bwange nga bulina kye busobola okuyamba abantu nga waliwo omukyala yali eri eyo bamugoba ku kibanja n'enzija n'ennwana nga simumanyi namumanya Katonda n'asaasira amaanyi gange ne gavamu okubeerawo kwe n'abaana be ne bayambibwa but bombuuza bino obugagga obw'oku nsi tebuliimu si kunze nzekka naye ku buli muntu ategeera kino kigayaaza bugayaaza kiringa bw'onoolaba emmere ennungi n'ogenda mu woteeri ennungi ne bakuwa ekijjulo makeke n'okitunuulira ne weekubya nakyo ekifaananyi emmere n'omala n'ogirya kasita omala okugirya tekyalina makulu kati n'obugagga bwe tulowooza bwe buli. Yes. Okay, mbeera si nnyangu nnyo mbeera enyiga emitima naye ate at least oba oyogera olina engeri gy'ogumya ate ffe abakugoberera mu mbeera emu oba endala. Haji katono nnyo tutunule ku side of TV naye obadde olina obuweereza obw'enjawulo bw'ojja okola TV akaseera kanto kyali ku NBS. Sikyali ku NBS kati nno okukola emirimu gino gye tukola muganda wange nga bakukozesa kyekimu ku bintu ebirimu okusoomoozebwa naddala nga bakukozesa ate ng'olina omutwe gw'oyagala gutambule nga ensonga z'abantu bwe zitambula nti kampani ne bwe yandibadde yange erina amateeka g'erina okutambulizibwako ne bwebeera yo kakubeere ku Cavuton Music waliwo abantu bye balina okugoberera oba abakozi bo banno kati omulala tasobola kujja nga alina ekirowoozo ekyawukana ennyo n'ekikyoba n'ekya kampani ne musobola okubeera mu kisenge kyekimu mutambule so kati ku NBS sikyaliyo si mu bubi nnaate olw'okuba nti ngenda mu byabufuzi ku lw'okulwanirira abantu. Yes, so ensonga kikyali ku NBS. Yes. Okay, abantu abamu babadde batandise okukirireetinga nti mu mbeera gye waviiriddeyo ate n'omukulu Tamale Mirundi we yaviiriddewo. Mami Tamale Mirundi ye yansooka okuvaayo alina ensonga ze ezaaliwo awo then nze n'embeerayo okumala wiiki nga 2-3 but lwakuba nti ngenda mu byabufuzi kyekyanzigye ku NBS. Yes, kyekyanzigye ku NBS. So bamafia tebannakusobola bulungi. Tebalina kye basobola Katonda nga tayagadde. Bamafia gye bali bangi ate kati bankola bye bankola okumpa obutwa biki byonna ebyo bakuba amasimu nze nemala mbeerako naawe okumala ebiro 2 emisana kale n'ekiro osobola okutegeera kyempita mu wallahi nembeera naawe ne tusiiba ffenna n'ekiro ne tubeera ffenna era nebaza abantu bempangala nabo bagumu nnyo bantu ba famire yange bembeera nabo
bagumu nti bwataba mugumu aba yadduka dda yandibadde atya n'okutambula nange mu mmotoka yandibadde atya n'okusula nange ewaka but bano bagayi babi nnyo maani wallahi babi babi okay tugatta omulimu gwo gw'amawulire akaseera kano bulinga gowunzise tutunulira omumuli omupya mu buweereza bw'omuntu wa bulijjo that's obyobufuzi okutukiikirira mu parliament emirimu gino ebiri wali yagadde okusuulako ogumu oba gyonna ogenda sigala ng'ogitambuliza wamu? Nze ndi munnamawulire nali munnamawulire nga sinnatandika na kukola ku radio oba ku TV bantu kummanya era ngenda kuba munnamawulire obanga ngenze mu busuubuzi obanga ngenze mu byobukulembeze obanga ngenze ebbanga limala nga nkyali mulamu ndi munnamawulire obanga nkolerawo obanga nkolerawa ngenda kuba munnamawulire lunaku lwonna ekiwandiiko kyafulumye nti nno nvudde ku NBS kyafuluma nga 13 July nga 14 n'entandika okukola wano ku STV so nze ndi munnamawulire obulamu bwange bwonna lwaki nti abantu beetaaga okufuna eddoboozi okuva gye tuli yadde ngenda mbyabufuzi era ngenda sigala nga ndi munnamawulire kati wano wabeera obuzibu abantu baffe bajjaga kati munnamawulire tolina kuba na ludda kati ate muntu mukoze mutya munnamawulire n'okuba nga oli nyuto ekyo kikyamu nange bwe nali ndowooza nga nkyali fala yes nze bwe nali ndowooza nga nkyali fala nti munnamawulire talina kuba na ludda come on kankuwa ekyokulabirako muganda wange lujja tuli wano tusimbula tugenda nosanga ababbi nga bakakkanye ku mukazi akutta akasawo bakamusikako akalwanira bamukubye MP omulala amukutta omuntu agunyigiriza wansi ababbi balinga basatu bamukuba omukazi alajana bannange munyambe n'oyimirira bwoti oba okoze kyomanyi kyoba okoze omanyi kyoba okoze okutunula obutunuzi ng'omukazi we bamukuba naye nga bw'oli osobola omutaasa kyoba okoze obeera weegasse kuba n'abamukubye batugamba when you decide to take a neutral stand in case of oppression you are joining the oppressors bw'osalawo okwemirira wakati nga waliwo omuntu gwe banyigiriza oba weegasse kubanyigiriza kati nze wamawulire muganda yange mmanyi sente zize wano mu biseera by'okulwanyisa covid nzimanyi nazikola ku radio asajja ne bampita ne bankwata ne bakola kino abantu ala ku CID nakati emisango gikyaliyo ku bya coronavirus mmanyi abantu be bafeze ne babagamba nti no balwadde ba corona nga talinamu yadde nakamu ne bagabatera ku muwendo gwe tulina mu Uganda tulina abalwadde bwe bati okitegere izo nanzi lina kati ngenda ziraba ngambe nti nsirike manyi sente ze babbye manyi abantu abagolomodde amamotoka amayitirivu manyi ne batugamba president n'agamba tiri mu Uganda inakuddamu kuyingira bakufuluma president nga kamalo kwogera manyi abantu abava ebweru abava mu America abava ebungereza ne bajja ku airport ne bayingira Uganda. I know all these people kati ogenda kutuulawo ngambe Kazibwe ngoli munnamawulire beera wakati mba nkola ki sigogedde kitegeeza negasse kwoyo akola obulyaza amaanya era gwe munnamawulire ali eyo bw'obanga okyali na mwendo ozeega nti munnamawulire taba na ludda mu kaseera ak'okunyigiriza omuntu bamukuba bamutta gw'ogamba kankwate ebifaananyi because kibanawo bannamawulire n'ogenda ku scene n'okwata kamera nga bakuba omuntu bamwocha gw'oyagala kufuna gulire eddonjo lirage kabungeezi abantu bage bannaye Cavuton music bayina waka batutetedde nga gwe wenyini go bakutte responsibility yo ng'omutuuze obuvunaanyizibwa teeka wansi kamera oba giteeke mu mukono guno onfuna kamera gikwase mukono guno omukono gutaase bwenti bwentambuza obulamu bwange kamera njigina muguno omukono nga munnamawulire guno omukono omulala kulwanirira muntu ono baleme kumwocha kumukubako bipiira bamukwate bamutwale mu kooti annyonnyolerwa kyabadde amenye ennyumba tuyinza okusanga mukoddomi ogwe boocha ne bwataba mukoddomi teeta kubanga ominako Luganda muntu munno kati bwe tubaayo okwogera bino we bagambira nti kati mmwe mulimu ebyobufuzi nno bitandikira ddala okuva mu buzaale bwaffe ffenna buli omu alimu every man is a political animal buli omu ku ffe only that abamu baba tebasazeewo kubyolesa na kuvaayo naye tojja kuŋŋamba nti kubanga ndi w'amawulire mbeere nga sirina ludda nga banyigiriza abantu ekyo amawulire gaba gammenyera bwereero gasoma n'okugakola siyinza kubanga njogera ku bye bakola n'embiraba n'ensirika busirisi sisobola wetwongereramu emikwano emingi gy'obadde ofunye mu kaseera koweereza mu mawulire mubaddemu abali mu gavumenti wakati then neena abantu baffe abantu ba wansi mu mbeera weeti tekigenda kwawula kugimu ku mikwano gyo kati nno weewuunye era kino nkyogera nze ne bwe nkulaga essimu yange eyo
ojja kyewonya sirinaamu namba z'ababaka ba parliament bawera 5 sirinaamu namba ya minister n'ogwo sirina kyembagamba nze omuntu bwe mbanga ngenda mujjako story nga bwe tuzze wano ne mukolako interview ekyange kiwedde sirina mikwano abantu bennina nze abantu bennina be bantu ba boda abantu ab'omu butale abantu abatembeeyi wallahi billah because be bakwano bankubanga be basobola okunkweka nga yalaze nkubye oyo asobola okutwala nga tolina ssente yasobola okubulira embeera nakugamba njogererayo ku kino be bakwano bange naye nti ono minisita anti wampeera weezookya ojja kukola interview ku minisita akuwa emitwalo emeka lowooza gyonna akuwa emeka akuweeyo 3 kale ne bwakuwa 5 abaaguza omutwe gwo because ne bwanaagwa mu mbinga alina ensobi gyakoze tojja kuddamu kumwogerako kyova olaba nti bw'oba onaayagala okukuuma omutwe gwo nze I don't sleep in bed with the people I make interviews with amakulu sigamba obuliri buli obwokwebika but jogera sibeera na mukwano gw'abo abantu benkolako interviews I don't era sibalina era nze enkola yange nyinza n'okuwa entambula yange nze olukera ku makya nenve bakomaze okusaala oba ofunye breakfast batofunye nga ngenda gye nyina okugenda oba kunoonya mawulire stories nga ngenda ku office oluva ku office that is radio oba TV oluvaayo bwe mba nyina story gye njagala nga ngenda nginoonya olumala nga nziraka you not find me ntudde ne honorable you not find me ntudde ne omukulu oba wa police oba waki kababeera abaffe mu opposition kwanza ndi opposition you are not going to find me sitting with them discussing what they are going to corrupt me bwe naafuuka mukwano gwo nja kuwa case scenario eriemu waliwo omu ku bannabyabufuzi nga twemanyira nga gwenda biddeko ne recently yakola ensobi gye nalabanga ali mu opposition gye nalabanga tesaana si ya decision gy'abadde alina okukola nawuliranga because mbadde njogera naye okumala ebbanga nenga kati ono mukolere I called him ne mukwena mugamba honorable Samuel aliko kumsalimu kati ne kino wakoze nagamba why katugende tugezeeko tulabe nawuliranga kyanchallenginga ninga katonda singa abadde mukwano gwange nnyo mbadde sijjafuna katase mukubira mugamba so nze n'engeri gye survive nze togenda kunsanko mu corruption scandal naye muntu nalidde toko nga bwe tuliyita mawulire nenga amawulire ago ge musinga okukolera ddala entebe ze mutuulamu ku radio ko ne TV nga batugambe wasinga okubeera ekyoja mu miro kati ekyoja mu miro oba wekakkanyiza okutuuka ku level eyo nze singa ndi mu bantu era osobola oba tunulira abaana b'amawulire abalya ssente bato bange abo omubuuza zimutuusizaawa okitegera zikutuusizaawa nze nebaza katonda omusaala ku radio nga bw'omanyi tetufuna ssente nnyingi era nze ekigendera kyange si kyakufuna ssente naye nze nkola ebivvulu nenteeka ekivvulu nenteeka nti oluguudo lw'abaaka luli ku Bat Valley Theatre bali abantu baffe begambye ababooda abanjiirawo omubiri ne bajja abakyala abakola mu butale ne bajja balabe Russia ne America bagenda kwekuba nembaleetera abasezi ne I risk nembaga tugenda kungana ku Bat Valley nenfuna abantu 100 nga buli omu asasudde mutwalo ziba sente mekezo kagamba toba okuŋŋaanyiza n'obirango ekizane ze baali ezibali kuba exactly ne bagula omuntu minister wangambye agenda kuba mitwalo 3 oba 2 ne kati abantu bagenda kujja 100 bajje ku Bat Valley shop 2 wajja emisana bajja abantu nga 5 ekiro bajje nga 7 ojje ko cost sezo omala otambuza obulamu obeerenga oli mu bulamu fairly because wagaana okutunda omutwe gwo ono minister akuyise nti toyogera ku sente ze twabbye agenda kuwa obukadde 3 obeerenga otya n'okulaba ekifaananyi kye otya n'okwogera ku linnya lye kyeŋŋamba tuteekeddwa okubeera abayiya mu buli kye tukola nze bwe nkitegeera nti nno ng'owamawulire njagala nange okubeerako abaana bange basome masomero agasingako obulungi nange njagala jjajjange namuli buli lunaku abeere ng'anywa amata kuba teyaganywanga nga mpeerera nenga jjajja tetulina nti naye wali eri omwezi gwa mmeka nti gwa ssente bwe ziti nti buli lunaku jjajja olina okunywa amata ndi jjajja akatunda akalungi tokalimye naye tuteekeko omuntu abeere ng'aleeta obutunda buli Friday jjajja onywa akatunda nti ennyama nti ate kati njagala tusizaamu ate kati oli adde aleeta ennyama kati aleeta nkapa nga bumanyi abakadde ennyama yo si kyajagala ng'omugamba oyagala kulyaki nga ngamba okujjajjange kyayagala obulamu bwange butambulira ku oyo nga kyekyo naye singa muzzukulu wona abadde Kampala n'abeera corrupt because akozesa ofiisi ye minister n'amuwa milioni 5 kale oba milioni 10 oba mmeka agenda kendera tubalabye bangi nze nyina owamawulire nakula mwenyumirizaamu ng'akolera ku monitor naye yamala n'atunda obwongo bwe yamala n'akola ne magazini ye mwali bwe njogera bajja mutegeera naye twakolanga tumweyagali tumwenyumirizaamu nnyo naye yatuuka n'atunda obwongo bwe
nasula mbulirwe bumwe n'abakulu be yakubanga kuba bamuyita muwa ssente nagwawo kati waali yeesa abantu bamumanyi naye talina makulu talina kyagamba nsi kubanga yeefaako nga ye kati nze kyenva mbeera n'ababodaboda bange kubanga mbamanyi be bajja okuyiwawo omubiri nja kubayita mbagabe bakabulaza mujje tukole kino bajja kujja basonde omutwalo buli omu ajje abeerewo ekizibu ekinaaba kizze gye bali ngenda kubalwanirira but you're not going to tell me to fight for these ministers or for these big men in government kyenwanyisa kyebakola yes okay tumalire ddala n'ensonga y'amawulire eno nga tetunagenda ku mutwe wali omukulu people power kawempe thousands byonna byonna wujja president okyali mu office yes sir office eno njaga soka tutunuulire amawulire generally mu kiseera kino kyobadde nga gwe mukulembeze biki ebikyuse okusooka nebaza bakama bange mmwe abamawulire abannonda ne bennange betukulembera nabo ku executive ya Ujja ne bannayuganda okutwalira wamu because abamawulire tetukola nga tuli ku kizinga ky'abalala tulina ba stakeholders bangi bannonda nenzija mu bukulembeze bw'okulembera abamawulire mu 2018 ekisanja kyaffe ekibeera kya myaka 2 bwe nali nesimbawo nagamba bannange nti nzija ku kisanja kimu era ngenda kuma ekigambo kyange sijja kwesimbawo ku kisanja kirala nga president wa Ujja bingi ebibaddewo abakulu nabo baali tebaagala mbeere president w'abamawulire abakulu aba government bakola byonna ne basobola okwagala okumpa ssente ne bampita enakasera eyo nga bagamba bampe ssente simanya nziteeke mu kalulu ne mbabuuza akaffe tekagenda mu ssente facilitation biki banno baana balina okujja embalala bakulonde biki nibagamba nga nkitegedde bwe banaakuwa ssente bonaawangula bagenda kukozesa bana abantu kye batategeera so ng'ebyaddala ng'omuntu yenna obeera oyagala ssente nagamba ndye ssente z'abagaayi mbu ntegeka kalulu bansupport ati kirina buzibu please Kazibwe kwata ssente banno ba facilitating team yetamu ne bagamba nga tinkubasika tinkwenda rupiya saagala muzireke muzisigaze kati bwe kyagira ne bakola ebintu bingi ng'akaluka naatera okubawo neme kuwangula wallahi state yalina omukono mu kwagala okunnemesa okuwangula kati Allah n'asaasira n'empangula with that margin bwe mpangula kati ne batandika ate okunnwana bo bennyini ng'ate bayita mu bamawulire okitegeera nga bayita mu baana bamawulire bennyini babawa ssente babagamba Kazibwe mwekalakase biki obukulembeze temutegeera obukulembeze bwe batategeera nga tetunabana kulayira gavumenti ng'eyagala administration yaffe egwe netutula ne bannange bwe baatulona ne bagagayi waliwo ekizibu wano abakulembeze ba Ujja babadde balina bye batakola ebitali birungi tetusobola kubeera kitundutundu ku ebyo ensobi ezibaddewo so ne tukola nebaza bannange ne tukkaanya ffenna nga cabinet ya Ujja ntugaa tulina kukola kino police netandika okuba abamawulire ne batandika okubakuba babakubye naffe ne tubawandiikira nti mulekerawo tukuba twagala mutulage abantu bammwe abasirikale bammwe abatukuba sikuba tulaga bulazimu bakangavule bakuba abaana bamawulire mu kwekalakasa Makerere mu mwezi ogw'ekkumi omwaka gw'edde 2019 ne tuwawandiikira ne tuba wansalesale ne batawulira ne tugenda ku bbala ne tukwata ebipande nga tugenda ku police headquarters Naggulu ne batukwata ng'ennaku z'omwezi 4 November ne batukwata ensasage nga bwe yali nga tulwanira ddembe lyaffe ng'abamawulire effectively na kulwanirira munnayuganda kuba eddembe ly'abamawulire teriri kunze nzekka lispreading okutuuka ku oyo atulaba kati n'oyo atuwuliriza so ebyaliwo ne bibaawo ne tusibira poliisi ekikookolo eventually ekikookolo poliisi eyinza okuba teyavaayo okutwetondera nti bannaye mutusonyiwe kuba bayinza okuba balina ensonga kubeesigama obutakola ekyo obutagala balabisa naye bamenyeka mu mitima era kirungi nti okuva ekyo lwekyaliwo paka kaakano abamawulire bakolera mu mbeera ebeeyagaza naddala ku nsonga z'ab'ebyokwerinda they are respected because of the fight we put up on 4th November so tukyenyumirizamu nti twayiwawo omubiri ku lw'abamawulire tikyali byakuzanyira ku bamawulire n'ogenda nakyo bwotyo ekirala tubadde n'ebitusomooza covid yajja abamawulire nga bw'omanyi ffenna embeera sinnungi kyakosa buli omu ne tutuukirira abamu ku mikwano gy'abamawulire tubagamba naye abamawulire bano tebali embeera sinnungi ne batuwa emmere ne batuwa sukaali ne batuwa ebyokulya obulamu ne butambula naffe ffe abamu kubasooka okuyamba bannaffe gavumenti nga tendaba na kugaziya kitimba kya kugaba mmere ffe abamawulire nga Ujja twali tunoonyeza emmere of course si bonna nti no baafuna ate si bonna nti baali balina okufuna because kati gwe muganda wange sirwa kuba ki gwe n'oŋŋa nti Haji nfunirayo akawunga nyinza obutakuwa
sirwa kuba nti saagala ofune naye mmanya ate waliwo munno yes exactly kati bwe bamu ku bannaffe be twalowoozaako n'ebirala bingi twagenda Ethiopia nagenda Ethiopia mukuŋŋaana Ethiopia mwaka oguwedde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire mu nsi yonna nenkola presentation ennungi ennyo nga mbawa ekifaananyi kya Uganda ngeri gyerinnyamu eddembe ly'abamawulire so nogenda okwengejinga parliament twagenda wa speaker ku lw'abamawulire ne tumubuulira twasinkana abakulembeze b'eddiini abasumba b'abalokole abasiraamu basheeke ekibuli twaliyo oli Kampala okugezaako okulaba nti wujja tugigaziya n'okusinkana bannannyini bitongole abakulira ebitongole ku UBC twaliyo twagenda ku Vision Group twagenda ku Daily Monitor ebitongole eby'amaanyi twa interfacinga na UCC so wujja okugitunda mu bantu n'okugibategeeza era nze mmanyi bw'ombuuza achievement ezimu ku ze tukoze kuzza wujja mu bantu ne bagitegeera n'ekirala wujja yatandikibwa 1963 65 mukulu kintu musoke bagitandikawo n'ebbanga lyonna nga terina office yankalakkalira naye ku bukulembeze bwange ne bannange nga n'omwaka mulamba tegunnaggwako Katonda yatusaasira ne tufuna ekitebe kya wujja eky'olubeerera kisangibwa Kate Farao ku lw'ebbombo ne tufuna Ujja House eno ngenda kuva mu office ne ba president abalala banaddako nga tulina ekitebe ky'abannamawulire mu ggwanga yes egenda sigala kizimbe we kirina n'ekyapa kiri manyaga Uganda Journalists Association wujja so tukyenyumiriza mu nti tukikoze so bwe buweereza obwo bwe tugamba nti tojja kujja kwetyamu ndi president w'abamawulire biki ky'osobola okukola kati nze mmanyi obukulembeze bwange ne bannange bwe tuliko tuimpactinze ku bannamawulire mu kukola byonna ebyo okubalwanirira wujja okugifuula brand etegeerekeka n'ekisinga obukulu nti tuyina kye tuleseewo ekizimbe kyaffe weekiri ekyabannamawulire abaana bava eggulu bavaawa that is their home forever yes okay kikulu nnyo ekyo weebale nnyo enteekateeka eyo kwegamba kizzaamu amaanyi bwe tufuna ffenna ewatugatta ne tubeerako bye tuggusa kikola amakulu gamanyi nnyo haji nga tuva ku nsonga y'amawulire amawulire gano olowooza wali yagadde ne woba ovudde mu office gabeere mu kitiiki gabeere nga kwegamba tufuna kifaananyi kyeri abantu okusooka abamawulire kitandikirako ffe engeri gye twetwalamu the way we carry ourselves before the public because gwe munnamawulire atulaba naawe atali munnamawulire kyobomanya nti owamawulire w'amaanyi nnyo mu masiga agatambulizibwako eggwanga tuli siga lyakuna parliament executive ne ba minister judiciary fourth estate ye media tukola kinene nnyo naye okutuuka kati abamawulire mu Uganda tukyasobola okwongera kusitula ku mutindo gw'enneeyisa yaffe this I will tell you obutakkiriza kutugulirira nti lwakuba tuli baavu lwakuba tuli yala lwakuba tebatusasula bulungi ku mirimo we agree naye wetutootya bw'oteteekako muwendo oli tajja kubaako muwendo gwa kugula ojja kubeerawo bw'otyo nga gw'oli muntu adduka n'oteekayo akazindalo ne bakuwa 15,000 ne muzigabana ne bannammwe muba muzigabana ne ziyulika ne muganda ate ne mudda mu kuyomba si ye w'amawulire oyo si yenze si bwe nali ku Voice of Africa nga ntambuza bigere okuva Kololo paka ku parliament paka ku DP State House awo wonna mu kibuga nga nsaka amawulire nga nange sirina ssente naye kuba nalina ekirooto kinene wano siguddewo obugwi nti kati ndi wano Katonda alina byajja ateekateeka naye ekirooto ekyo kitandikira eri toyina wajja genda osanye nti nakayanira ssente nga ndi mu field toyina wajja kusanga muntu nti namukyaza ne mugamba mpa ssente lwaki tubala ekintu ekinene ekisinga ku kino we are influencers ab'amawulire osobola okusuula gavumenti eno ate osobola okuteekako endala gemaanyi g'akazindaalo kano ne kamera so abamawulire tulina okumanya value yaffe bwe tunaamanya value yaffe ne bino bye batukuba okutuyisaamu amaaso simanya butatusasula bulungi ekigendererwa kyo kirina kubanga kisukka ku ekyo nga kya buweereza eri abantu bw'oneeteekako omuwendo ne mukamaawo gy'okolera ajja kusobola okwawula mu balala yadde kampani talina bulungi sente ne bajjaga sente zondo katulabe tumwongezeeyo katumwaka sente because olina kye weetaddeko value eyo mu mulimu gw'okola gukole bulungi ate toluubirira kusanyusa boosi wo no because bakama baffe abamu they are like demons they can never get satisfied but public gy'olina okusasula gy'olina okuluubirira okumatiza ng'oyimirirawo ku nsonga z'abantu bano so bwe tuba tutereezezza ekyo tusobola n'ekirala ndi musanyufu nti tufunye new line media mikutu gy'amawulire nga bwe tuli ku Kavutano Music
abalowooza abamawulire abagenda okusigala ku radio ne ku TV ne mu mpapula nga mukola ebintu sambala social media babloga ne YouTube channel zigenda kubali awo ekyo nkibabuulirira wano mu alaali abantu abajja kujanga bakuba ekintu ekyabwe gobere ku program yo ku radio tokola research toli informed toteeka kitiibwa mu bantu boweereza omuntu ajja kugulawo YouTube channel nga bwe tuli wano akutwaleka abantu so kati tuyina kulabika nti tuyiiya n'okugenda ku technology ajja omupya kati omuntu ira YouTube channel lwaki ojja musanga ali mu katale akaya na tubadde tugenze kusaka mawulire sente betampadde sente sentala banayi mu mpaka sanvu kange nga bakusanga wesika ebitoji ojja kuteekayo buteesi wakawo following ekule kuba abantu obawache betaaga that's it. Okay, so Emboozi ekyagenda maaso ne Haj Kazibwe Bashir mbazira so tuwakuwaka nga wazze atambula mu kitundu kyaffe kisoose muwulidde byetunyumizaako kuli olugendo lw'amawulire olugendo lw'okuva e Masaka famire ye lwaki ayagala omuntu wa wansi naye nga wano we tutuuse wennyini ku Cavuton Music tugenda kubanga ate tudda ku nsonga semasonga mu lugendo lupya olwa active politics